warahmatullahi bana nanti batutandise olwo abasoga kulwa busoga basoga community tubatusimbuire program ekigango kubaku abasoga muliyo mukube kalulu mpulire wanji Kibulamu baba linza kamera wa kamera chusa kamera akalulu akabasoga akababa kyabazinga abaya mojijo abagabula jo abasikijo abachigulujo ai lero nza machigulu abachigulu jo abachigulu bali mwe wana na muzilamaina muzilamani ndi mukalina mani abayirimbi jo amani mulinaimwe abayirimbi mulinaamani abakagwa no program jetwete ekigango basoga community UAE tubatusimbuire babolijjawa dotulamuseeko eddakiika ibiri ife wano program ekigango tusangaza buli muntu yena tusangaira okubona baba tusanyusa okulaba nange nsanyusa obbasanga sebo okola mulimu ki sebo okola mulimu ki Rider Nyabo association y'abariders ogimanyi ngimanyi yogera ebigambo biri era ndi omu ku bakulembeze era ensonga lwaki njagadde nzije mbuuzeeko ku mukama wange oba ye yatulaga ekkubo okufuna license alhamdulillah license mwagifuna twamala ne tugifuna Nyabo wanji kati muliisa buti tweyagala okamala wanji mugifunyemu ki ekintu ekyo okuva lwe bafuna license muwulira mutya muli license ofa tuli happy tetulina kye twakoze kyamaanyi engeri gye kiri nti tetunaweza wiiki nga 3 nga tugifunye naye plans zikyagenda maaso era tujja gifunamu kale mwongere okutulanga kubanga amaanyi mugajje kufa abasoga si bwe kiri ekyo bwe kiri bwe kiri abasoga muteetya webale kwida baba tweyanziza olw'obugambo obwo send regards to the team behind Jole Seyeka nti abasoga tubayenda ino aba riders mwatubisitingako wano once in a while back time naye nga twali basanyufu nnyo okuba nti mwakopa that idea namwe ne musalawo ne mugamba nti kamutambulire mu direction yeeyo bwetyo kirungi nnyo mpozi kankweda kikemo osobole okwowola abatanaba kujoininga association yammwe basobole okuba nga babajoininga obabuulira ebirungi ebigirimu bw'oba oyingidde mu association eno birungi ki bye balina okusuubira bannaye balamusiza nnyo mwenna abatulaba amanya Jeno Abdul nga ndi mu department eya health era nga ndi omu ku bakulembeze ba United Ugandan Riders Initiative baganda bange mwenna aba riders mbakowoola nti mujje mutwegatteko kubanga obumu geemaanyi bwe tubeera awamu buli kimu kye tusongako tuba tujja kikwatako ate tukigguse so mbakowoola mwenna tulina enteekateeka nnyingi nnyo tulina ba lawyers be twateese ku group yaffe era nga bali wanene mu UAE bagenda babakwasaganyanga ku nsonga zaffe tulina kale enteekateeka nnyingi nnyo just jangu tujoyininge buli kimu kijja bakitambula bulungi kati sebo mukama wange nga tonagenda mbadde nina ekibuuzo waliwo akasente ke tulina okutaayo ku nga tuli kujoininga association ey'aba riders oba teri kasente konna so far twagala okufuna waliwo kye bayita UAE license eya wano era batubuulira emitemwa egirina okuba nga giweebwayo so buli rider ayingira tumuggyako 50 dirham naye ng'ezo zigenda ku license yaffe gye tugenda ofuna eya UAE then waliwo ne kye bayita riders ID nga rider olina okuba nga olina riders ID so eyo ya dirham 10 sofa zonna awamu ye dirham 6 Okay, so mukama wange ID eno gyoyogeddeko kubanga tulina the Emirates ID oba the resident ID gibatuwa wano nga UAE as a country kati eno ID endala gyoyogerako nayo UAE yegituwa oba it is under the organization eyammwe eri under organization yaffe
sofa ekyali namba nga tetunaba kugifuula nga like ID nga gyokwatako voting ID tukyali katika tugeze nze ndi B48 waliyo A01 so ekyali bwetyo naye nga with time tugenda kuba tujja upgradinga okuba nga tufuna ID eriko ekifaananyi ekyo nga Emirates lweri yenyabo. Tweyanziza nnyo sebo tweyanzege. Nsiimye abana Riders Association in UAE eri wano era omukulembeze ono gyava mujoining banaife abasoka abali abakali ku joining Riders Association wano eno tiri kyoli kulinda joininga osobola okuba nga epichi yo givugira mu mitendero bo givugira mu mateeka amatuufu bw'ofuna obuzibu bwona oba nibalina basobola okukuyirukirira olwo nimba ninkani mwayongera okutweyunga kunifa abasoga mu program ekigangu likinga sharinga posting sebo tukoleko olugambo abantu bagambe nti era wali abasoga abasalawo okuweereza obusoga nga basinziire eno buswika madi balikinge ku YouTube basharinge ku YouTube ebirungi bino nga yo byoyogeireko biro bekuba bitako kuba bacha likinge tibalira kusobola kuwuliriza byoyogeireko akume isaife tuka bulungi batulamukize abeyesebo anti program ekigangu likinga sharinga posting nti abasoga kula abasoga tuba tuina imolwo iwaka ali kutuka mu program ekigangu olirinda kya abantu batabyaira ali kamera tambuza abantu bategere nti twatuseira kyagamye era kiri mos tambuza kamera seba abantu bategere nti twatuseira wano mu program ekigangu nga tukatambula bakagwa tuli mu program ekigangu etambuzibwa abasoka community nga nze moderator nkunze mwene muwala wa Simon Lugero ate imeka muli oli kuki nga ate nzali kuweereza nsinzire no buswika madi nka UAE mweje mweta Dubai nsinzira mu Emirates je mweta Dubai abasigale mwana bali kumbona tije musinzira aye nga mwe bali kutubona mwe bali kutwenda mwe bali na kuweereza busoga aba joininga associations edabasoga mwe na tubebaza niwo kali joininga chikugamaku okubanga ojoininga association yona tulina basoga community empalise mateka we have basoga nsete we have basoga diaspora kale mujoininge bakuniwogwa otalinda kufuna buzibu meno waidanga oli mukamusinda ati ali omusoga yagwireyo wali omusoga yafiire bana otalinda ida otwejunge ku ngobwide bukali tusangalira okubona baba sangaire okubona moderator ate muwala wange Maureen amaina neirobozi Talia Peter nga ndi mutaka owebutalie namayira balawoli ndi mwidukulu wayo si atalie ni Elina Katono omunangwe ate nga ndi mutabane wa Richard Talame former education officer Kamuli ni Jen Mutesi omwise mena nsangaire okubabona era basoga banange kodeyo mbebaza omulimu gwe mukoze omulungi okuleeta obusoga ewalala oidi buli lwe tuba ku mawanga ewaka tuvayo fenka aye buli lwoyagaana ayogera olulimi lwo oyo oba oyagaine mwana okwoba muganda we muganda ngolo omulamoki John Bosco ife twalemeraku tava ku Lulamoji tiva ku Lusoga so afunvuwe kyabazinga ise ife gabulana dyope neyanziza okumpaka kisakano kale baba fena twesimye okubonako olwaleero baba n'omukuzi gwa gusooka okuba mu program ekigangu oba wabamu okwira amazima ekigangu kibairewo for so long aye emirimu gyaife tijitugana obwire obusinga okuba mu kigangu so today is my first time era ndi musanufu okuba part of it today baba vibe ojagana otye yekigangu bainonola ababali eyo basobola okutegera nti ekigangu kiba mwosi wegamba obulamu buli wano eidungu tilyangu omusana most especially nga musama tosuubira muntu kuba kuliya aye ndagaine vibe ndagaine abataka
ndi wa mukisa okwagaana olwaleero omuntu gwenva naye ku kyalo ebbalawo mutabani wa Mugoya Ziraaji Haji. So wembonanga ate akayingira Dubai aye nga kayiyeena atwegayiseeko kimpa amaanyi era n'ategeera nti mobilization ya maanyi. Mwekubireko obugalo bana, mwekubireko obugalo kubanga okumobilizinga abantu ne bategeera ekintu kye muli muti kyangu. Kale musaana obugalo. Omukulu oyo omugabula omutegeezezza nti empango eno yababula mu sebo empango eno gy'oli kubona wagati waira ab'ekigulu bagyesibaku aye ng'abalamogi n'abaagireeta. Ebyokuzimba tibikola makulu n'empango eno n'enkulu empango n'enkulu neewalirira ekigangu kino. Kale abalamogi abali eyo mwena mwesune ku mwebale kutuwa mpango ewanirira ekigangu kyaife gye tutyama mu buli lubeerera. Baba mbaire n'ekibuuzo kirala oba bibiri but before nkubuuza ekibuuzo engeri gye guli nti n'omukozi gw'okusooka okuba mu kigangu nikujja tukwata tasiki ey'okweta abantu okubakowoola basobole okuba nga batweyungaku mu programu eno ekigangu kinaki batweyunge ku mu associations zaife ed'endawulo ng'otandikiraku eno gy'oyemereire mu yeene gy'osinziiramu okubakowoola ey'abasooka community in UAE balabe kulindanga bizibu mee basobole okutandika okunoonya abasoga gye batyaime abasoga muliwa tulina musoga munayi mwene afiire aye ng'azira gyagwo aye ng'akyawulira buliido nti wali basooka community UAE aba n'ekigangu buli Sande ku ssaawa 12 aye baalo bakwata endinga. Maureen nenda okwebaza olukiiko olw'abasooka community UAE olw'omulimu gwe bagiire nga bakola mu bantu okuboneka nti tukunga banaife okutwegayitako. Ebiseera ebisinga okutandika ekintu kiba kizibu aye kasita okitandikaku omala watandika okubona enkyukakyuka mu kyo nga kikula. So nenda twala omukisa guno okukowoola Abannayuganda boona gye bali nga tisosoire kuba wano tuliwo nga Bannayuganda. So nkowoola buli Munnayuganda yenna gy'ali nti woobanga eyo y'oli ozirayo wosobola kufuna obuddamu ide eno ife abasoga tuli bakungaanya. So basoga community UAE tuli bakungaanya nsaba mwidde mutwegayiteku not only kuba bumu aye identity yaife evaayo bulungi nga tukungaine twena kuba tuva mu nsigo ed'endawulo tuli basoga ayo yesanga awandi nga maama Munyankole maama Muganda ebintu oti n'ebyo. So nkowoola buli omu gy'ali haida atwegayiteku tusobole okuba obumu tuzimbe Uganda tuzimbe Obuganda tuzimbe obusoga nga twena tuli walala. Unity eno tuli ba mukisa nti titwawula tugiire nga tuba ni activities end'endawulo aye tubaire n'abatooro tubaire n'abagundi Banyankole kweterana n'Abaganda. So nkowoola buli omu aida atwegayite kwaye okusingira irala abasoga en'ensonga etugema ya Mugundu muveeyo buli omu gy'ali oide otwegayiteku tube walala tusobole okwamba ensonga ng'abasoga. Thank you so much. Tweyanziza baba webale kubakowoola buti mu programu ekigangu engeri gye guli n'omukusi gw'okusooka tuba n'ebintu bingi bye twogeraku. Olunaku lwaleero tulina omulamwa ogukoba nti wandikuumya otya empisa nga iwe omusoga aye ng'ate owangaalire n'obuswika maadi oba Munaidungu butisaawa dino ofuuse Munaidungu butya bwe tulina okutambulira butya bwe tulina okukuuma empisa eyaife ey'obusoga kuba omuntu asobola okuba ati ife tulyanga tuswankuza olw'okubanga twayagaana eno nti abo eno balyanga baswankuza balyanga boogera nga batambula tibanaaba mu ngalo akuba otifuna tutunda kunaaba mu ngalo eyo nenono yaife oba n'empisa yaife omusoga olyanga tunaabye mu ngalo butya bwe tulina okukuuma empisa zaife nga tubuwangaalira eno kibaliko ba nti era yeeka muotuukiriza edda emisoto gy'olina okutambulirako nga omusoga aye nga oli eno gye tuli ku Idungu kuba eri abandi abalina ebiruubirirwa ebyokuba wano emyaka 10 eri abalina ebiruubirirwa ebyokuba wano nga tibenda kuyirayo wajjo baava oli kiwulira ekintu ekyo okusinziira ku mbeera. Kale iwe okyogeraku otya
mumpisa twandyekumira tutya mumpisa kiki twandikoze okuba nga twekumira kuno naife nga twekumira mumpisa eyo ey'obusoga ey'obutalya nga tuswanguza. Mu Lusoga tutera okukoba nti akaliba akendo okabonera ku mukonda. Ife ng'Abasoga ndiri ekintu kirala okuva mu nnono. Abantu betugire nga tuba nabo ebiseera ebisinga batwenumirizaamu ng'Abasoga nti woba oyenda otambula n'omuntu ow'amazima noonya Omusoga, woba oyenda okunoonya omuntu atali wankwe noonya Omusoga. So okwekuumira ku idungu kikyawukana na kwekuumira waka gye tuva. So nze nina okuyikiriza nti ekisookera irala tulina okumanya wa we tuli, kuba mu kitundu kye tulimu kirina amateeka gaakyo. Buli lw'okuuma empisa n'okutya n'okuta mu nkola amateeka ge tutambuliraku ag'omu iwanga ebitali lyaife, nze ndowooza nti osobola okumalaku ekintu ekisooka. Then ekintu ekyokubiri, buli lwoba n'okutya Katonda buli kintu kikwanguyira. Eri ekintu ky'obanga walyenza okukola wakoba oti ayi kinaaboneka kitya mu maiso ga Katonda, wakoba oti be kino tiyidda kukikola. Then ekintu ekindi, tulina okuba abalamu, kuba we tutaba abalamu titusobola kukuuma mpisa. Eddungu lye tulimu, for example nga bwire bwe tulimu buno bwakasana, olina okwefaaku ng'omuntu to maintain your health, then a healthy mind ewunzika ng'okoze buli kintu kyona kyona kyokola ki kyoyenda. Then lastly, amazima kintu kikulu. Amazima galitufuula ab'eddembe, era ndowooza nti ffenna ffenna ekitusobozeisa okuba nga n'olwaleero tukaaliwo buntu bulamu n'amazima. Ndowooza mukiwulire bana tweyanziza baba awo tatolanga okwo program ekigango Basoga Community UAE ndifo twasalawo okuweereza Obusoga nga tusinziire eno Busirika Maadi bakagwa. Tubaira ne mukolo Tali Peter nga ali omu ku bantu abasalawo okukitaamu oba okukitaamu evumba akuba ati be Obusoga bulina okutinta tubwidde akoma Busoga ereka yonka Uganda bulina n'okusala enanda bubonenga neeno yona tubutuusaayo Busirika Maadi. Kale asaana obugalo era ali eyali lutola buli omwagaana, he deserves a credit on that. Bakumye Obusoga bawanidde bendera ya Busoga afunvuwe isaife kyabazinga we bali kwida baba okola. Yes sebo program ekigango tukajja mu maiso banaife abakatuuka sangaire okubabona mwe bali kwida Hajati wuu sangaire okubona mama isuka bwoidye obuze aye bwoidye akamwenu kandidye ntukujaire kale baba tusangaire okubona sebo. Iwe ng'oli muwanvu ino olya bulungi olya ki? Nze mbakoberanga nti abaana nifo tubalina mwawakanako oli waawa? Ndi wa Kamuli Balaoli Ogabula North Constituency wanji eva mu omusaadde ow'endiko Honorable John Taylor wanji banamba omusaadde ow'endiko Honorable John Taylor ava buyeeyo obwawa Balaoli Ogabula North Constituency. Ndowooza muwulire John Taylor n'abakiikirira abeeyo era ono ali omu ku bawagizi be ndowooza odda kunsasula ssebo wano tikwikiriza kwogera ku nsonga oti needo era amateeka gaba gakugemye busimbalaala oba olina okumpenga saayi olw'ensonga nti mukuzi ogusooka kankwerekereza kidde akusasuza weeyandugira abantu abali kutubona onkobere wajja ova n'omukuzi gwe ogusooka okwida wano ku Basoga Community UAE oba era Basoga Community UAE wagiwulira otya? Okay, ameina ndi Abdul Mutwalib Mugoya omwana omusoga okuva e Kamuli e Balaoli omuyise wa Kwoli mutabani wa Ajisiraj Mugoya e Balaoli.
nze okuwulira ku Busoga community mu UAE nidye nga mba following ku social media platforms ku TikTok, ku X, ku YouTube ne social media platforms edindi. So okuba nti ndi Musoga ze nakyange maku olwokuba nti ndi Musoga ku lwa Busoga nakanti ze nanteekera okuba paati ku lwa Basoga. So mu bufuna obumu obulala obwo bwe nawulira omulango gw'okuba nti olwaleero wabaawo olwekobaano ekigango ekyolwaleero nga bwe tuli wano eno bwe tukungaine mu bungi n'asalawo ze nandidde mbe paati. Tusangaire okubona ssebo lwaki oli muwanvu ino ate nga ab'ekigulu batukuba mu bonkana abawanvu ayi kikuba ekikwe nti abawanvu mbona bagabula nabakina balamoji abasigaire bampi ab'ekigulu lwaki muli bampi musobole okwewozaako ab'ekigulu nkiramu ab'ekigulu lwaki muli bampi oba mundoge omusaadha wuno wabugabula nvumulo baba mu program ekigangu Basoga community UAE nga tusinzire no buswika madi liking sharing posting TikTok YouTube tulina omulamu ogwenda olunaku lwaleero bwotutuukire baba twogere ku bintu bingi ino ndowooza bakobere protocol yaife kwetambula eyaBasoga community UAE ndowooza wengirira ku WhatsApp platform yaife era oda kumana ebintu bityabo bitambula andi nekibuuzo oba tulina omulamu olwaleero kututambuliza olwaleero mu program ekigangu nga tukoba nti twandikuumye tutyo oba butyabo olina okukuuma empisa eda ife ed'obuzaalirana nga ife abaana Abasoga waire nga tuli eno ku Idungu oba eno Buswika maadi okuba eno ku Idungu tikikutula kukuba nti oli Musoga n'ensonga lwaki oli wano mwoyemerere mu program ekigangu bw'okimpegano bw'oba osobola okwida mu program ekigangu lwaki kiwa ebisooti mwana Musoga waako omuna Uganda butya bw'olina okuuma empisa eyeye waife wano abantu buli omu abiri ebisa byayenda kuba tuli mawanga magatte United Nations ojja kuwagaana omupaki ojja kuwagaana omurashi ojja kuwagaana omugani ojja kuwagaana omugini ojja kuwagaana omunaiji ojja kuwagaana abantu ab'endawulo aye iwe okuba exemplary okuba extraordinary from those people butya bwe twandi ebisisa butya bwe twandikuumya empisa daife kyendi kwenda okumana ekyolwaleero ku bantu baife aba bali kutubona YouTube, TikTok mama publicity kakamera okatuwaire babbe tujje mu maiso. Okay, Madam Moderator, kumulamu ogw'olunaku olw'olwaleero luno butya bwe tusobola okuuma empisa ng'Abasoga oluvannyuma lw'okuba nti Katonda yatufuwa ku eirusu twava Busoga kale twaidde era kale twayagaanayo Abasoga. Nze ku nsonga eyo ndowooza nti omuntu butya bw'asobola okuuma empisa one oba ekisooka tulina kyetweta integrity. Integrity ko olina ekibaba yogera ebigambo abantu bebategeera integrity n'eki. Okay, so kankozesa irala olulimi olwewaife olw'okuba ntuli mu Lusoga kankozesa Lusoga lwenu. So ekisooka tulina okuba ng'omuntu osobola okuuma empisa ekisooka olina okuba nga weewa ekitiibwa ng'omuntu. Omuntu okwewa ekitiibwa kiva ku bigambo ebikuva mu kanwa. Ebigambo ebiva mu kanwa ko biraga kiki kyoli mu bwongo bwo. Then oidi Abasoga bakola ati nkobera gw'otambula naye nkobere ki empisa de nti bw'oba ng'oviire waife Busoga nga emikwano gy'obeire nagyo gyansa ekitegeeza nti niwe obwedye eno ku Idungu n'oyagaana Basoga beino
olina okuba omwegendereza mu mbeera ey'okukenenulamu baani booteekeire okola ki okuwangaala nabo. Ekyo kisobola okutuyamba okuba nga tukatambuza empisa n'eno n'ey'abasoga mu UAE oba ku idungu eno yetuli. So mu bubuufu bwe bumu oba mu bubuufu n'obulala obwo ndogeire ku ebigambo ebituvaamu kiraga empisa y'omuntu. Embeera gye weebisaamu nibeino kiraga empisa y'omuntu. Okulamusa ife mu Busoga twidi nti okulamusa kyona kiri ku bimu ebiraga nti omuntu ali mu empisa. Ebintu ebyetooloire empisa kwetoolera ku iddiini, kwetoolera ku ebintu kamaala ino. So ndowooza nti niza obutaba mwogezi wa lunaku aye ndi musiimu ino olw'okuba nti mbeire wano ni Basoga banange olwaleero era ni musanufu ino. Abasoga abali eyo nayo naye mukaali mwidde tube walala ku lwa Busoga. Era nga wetukobye groups ningi ediri wanino ku lwa Basoga tubeewo tukolagane tutambuze Obusoga. Obusoga okwisanya n'amaani. Baba ife Gabulana Diope owokuna wangaala ofunvuwe ebyanda n'ebyanda. Amina baba. Obaire gumito ino. Nkwenze baba. Webale kuweereza Busoga, webale kwenda Busoga, webale kutujoininga, webale kutweyungako. Ekyo kye twenda. Era mpegano Sunday erikwiraku leta y'abantu abandi nga basatu. Anti bakago anti era tukeyongera mu program y'ekigango Basoga community UAE liking, sharing, posting. Iwe bwotuuka ku platform yona yona gy'obona ku Basoga community UAE liking, following, sharing, posting, twogere kutukoleko olugambo. Program y'ekigango gye tukaaliko isuka bwedye mukulu admin. Lwakuba nti amaadi galegera okugwayo omusana mungi. Enewe imaga gwao bagwaka eki n'eki. Byombi omulundi mulala gaggwa ate gwamala gwayaka. Gatona li batuko batukidungu kigatona. Wa kamera azira wabalage ngeni wale bali obitaba. Erena nda ewompegano n'ekimala we kirati buswika madi. Je tuliwerekeza obaire otiya kyo kitaba. Kyokka bwe nali muno nnyo salagano. Kitaba kibamu itosi. Nawo mulimu itosi wansi. Ani yakoba omumbamu mukyanga. Muzira mumale. Muzira emale tebamu. Awoni bali kola kire bali nkusiba omwoti mubamu male. Kale wazira tabu. Era gusinza ali wa bitono. 10 dirham. Ani aina 10 data yenda. Gusinza ali wa bitono 10 dirham. Ndikubuze aina 10 data yenda. We bale kutambuza kyalo. Isuka boyidi. Oli omukalamu. Olozo oti twandikumye tutya empisa. Nga ife Abasoga nga tuli eno buswika madi eno ku idungu eno. Kuba yomuloza muti meife ibuka sto swika ere no sala noide eno ebisigaire ebiri ere Uganda tibituge mako. Era nina kwetambulira nga nerira, nina kutambula nga nswankuza, ndina kwogera nga bwe mbane enzo okula mu site is not mandatory. Ate nga ife wefe kiti ekisaga nti omuntu alina empisa. Buli boyagana abantu n'obalamusa tumana uje wakulira abantu amana aba okukuza. Mudakiika butikitiki nkuwaire butikitiki osobola okubanga otutangaza nga iwe mukulu admin oba oli awo n'abali eyo ku kyalo abali abasigaire okoko banayegera okumana nti bavuma abantu nibo obonize weikaikanya mimoira wayogera eri abantu. Neyanziza mama inentebe ensonga gyolese enkulu ino aye ku nsonga eyo ekisookerwako kuba iwe mwene ng'omuntu kusobola kwewa kitiibwa. Bw'ona asobola okwewa ekitiibwa then oida kumana engeri gy'onaagema mu baino. Aye iwe mwene bw'oba tosobola kwewa kitiibwa kitegeeza n'omuntu gw'ojja okwogera naye oba gw'ojja okwanukula oddaamu anukula nga bw'oyenda. Kubanga mu mutima gwo ozira mu kifo kiwa abantu kitiibwa. Omuntu yena iwe oba ng'olina omutima ogutya ole ne bw'aba akulumbye osooka walowooza kijja okwizaayo. Kijambonekera kitya ate weena bana bakwiriza kidda kufaananya kitya. So empisa zeetaagibwa ate bana wokoma okola empisa embi tebajja kulingirira iwe. Aye omuntu alida kulingirira enyuma gye wava
bakoba ati ye ono omwana yakulira wa oidi eira nga bakoba nti omwana akulira ebukojabwe naba n'empisembi aya ate tibwe kiri nakulire akuze n'abazaire be kuli olwaibwe ate ensembo nabo banaana basinga okwononeka kubanga babagemesa idembe tidi aye ngobutaswaza mama obutaswaza babawo nekikajova kubanga wano tuliwo aye abantu bangi nga bayidiwawo tusinziira so soke twewe ekitiibwa de ntuwa abandi ebitiibwa ezira muntu nga wewe ekitiibwa aida akubisaamu maiso no kubanga aida kusooka akoba omuntu gwenja okubisaamu ekitiibwa gyenja okubisaamu amaiso ng'abasigere bamuwa ekitiibwa era banaawulira nti ninze muvumye bonga bo baida kitwala batya kubanga ezira eyali amubwaineku ng'avaayo ng'alumba omuntu awundi so mu byona bana community twege okwewa ebitiibwa n'okuwa banaife ebitiibwa ezira kindi muntu kyaida akunenya ng'omuwere ekitiibwa kye eyanziza mama tweyanziza baba admin oyo ni admin waife atambuza platform yaife oba atambuza ekyalo kyaife ekyabasoga community UAE bakaga butimpegano katwire ku side eno omugeni waife ono atweyinzeeko olunaku olwaleero ye naabe kuno obugambo bwatukoba baba tusangaire okubona amaina n'eiroboozi ni kunze Lugero Maureen moderator wa program ekigangu osobola okundeta kyoba oyenza abandi bandeta mama momo abandi bandeta momo bwe mukyabayenze soka weyandulira abali kutubona neyanjiza ino erina lyange ninze Samanya Rahib ayi abasinga obungi baneta Rahib Sams ndi mwana Busoga era ndi mwana wa Bukoli Bugiri era ndi muyise Mulawa nawo mama oli muyise Mulawa Martha namulawo naba mukiwo ida wano yangu wako yanguwa omwire wazira mutyama ombasoye ebibuuzo munkobere impegano imwe bana Mulawa ni Mulawa mwirira ki muvawa muweyo mwana amaze okwogera gyava muri tulinze iwe twirira kibe baba nekyo nekyo akobya ati ekibe mbwe kiri enkoko yiti kirya nkoko ekibe kiryaki ekibye kiryaki etindi kyo kirya ekyo twirira banani mpegano bano ni bana Mulawa nise Mulawa beirira kibe bankobya ati kirya nkoko Mulawa ni kwawo baba olowooza oti mwe abayise Mulawa mwandi bairenga mukuma muti empisa nga muli eno buswika maadi eno gye tuli neyanjiza ino ensonga esinga okubanga nkulu ino n'obuntu bulamu kintu kikulu ino kuba n'abantu beene buyagaine ino bonna benda obuntu bulamu omuntu ni wabanga ayina empisa embi kusaidiyo ayiwa omulaga obuntu bulamu ekintu ekyo kimugema ku ino ensonga ey'okubiri nga amaliriza n'okubanga discipline nga ife abantu engeri gyogeramu eri abantu yona nkulu ino abantu abasinga benda ino okwesa ebigambo ebiwemula banaibwe aye ng'ensonga eyo nti nungi olina okubanga okwesa olulimi olulungi eri abantu boyagaine mu ngira abantu bosula nabo abantu bowangala nabo mu bitundu ebyendawulo nsuubira ebyo bintu bikulu ino neyanziza ino kidakulwawo ino kale sebe toyanziza baba oli kwenda kutwigalo wa kamera tukulekere platform anti tuli mu program ekigangu liking or sharing mwebale kutubona mwebale kutuweereza publicity anti muyise Mulawa abaire gano era bamulengeire bukalamu nti olwayo publicity tubaire naye leka aye nabatole ku interview ey'endawulo oba oliawo widako yagoba oyagana ku platform ey'endawulo otaniiga era abo batoli kwenda kujjayo please otabonekera mu kamera daife dandawulo kuba publicity tuli naye afumvu waife sikyabazinga ebyanda n'ebyanda nife abasoga ku lwa Busoga likinga oshe omukigulu tusangaire baba
Baba sena nsanga je bukina. Ne byo kubona baba. Oli omukala kaido. Batiyo. Suka bamwidye. Yo. Suka enjira. Gale baba. Batya bama bantu be ya. Hey. Ay, bueno. Wanyola mwasewe wanyola mwasewe wanyola. Hey. Sabula. Bawe. Wanula tulabe. Wawe. Omukigulu. Baba. Agalifa no. Ronaldo, Casanyo Songo Teva Munda Ronaldo, Acha Tunabira, Yuyasidore, Ronaldo, Casanyo Songo Teva Ronaldo, Sonyi wala nirodi, tokenda pwasa zaidi, nafunye sisobola kukisuwatiri agenti, zinaze kuwa watiri osalamu, agala myosula mu ngatto, nzera neete kyankubya ndongo, anemmere yo watiri ogiri. Baby mama, baby mama, hey. Sagala kubonya mutima ogukunyakunya Sabula zikoda unya baba tage tusangire unya kalikize yagala bibozi birisi kalinga olamu buliste yagala mane furufu Black Magic Entertainment.
Ninyweza wakutewe wobabitonda gaweke ku mugongo oyo ni mwami talye mukulu Peter walikwenda kolola ati ngali kwekula Saulo Sembera wale onoguyimba sodamu sijasikayinayega nkukume akukwata kwe wakabazi oba kumuca mucomo ku kyoto abo bayoca abajulizi sino ninyweza obudde bwebubabidota toleke kumuko nze nkutwaleko mbake Uganda alina ekyenyi kimuyiganda birwamu alimu ekyama iriza nekubakama sino ninyweza obudde bwebubabidota toleke kumuko nze nkutwaleko mbake Uganda